Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Munne bannange mugyendu bawa olw'engege. Bannange ekibozibozi kiri eky'engege kyali mu Butambala kibibi. Mr. Soze buno mwasinikira amannyo ng'otusinikira. Gw'ogenda otukubya, ojja tukubya ku mitwe. Kakati mugyendu bawe. Ekibozibozi kino kyali Butambala. Kati ekibibi mmannyo, kati bw'otuuka ekibibi awo, n'ebisasa zikwegayiridde obuze eddoboozi lyange kubanga wano waliwo abammanyi. Munnange ekkubo bw'otuuka ekibibi mu ttawuni, ekkubo eryambuka ku muzikiti gw'ekibibi eriyiteko, lyambuka ku ssomero lya kibibi omeeya, weeyongereyo. Kati eyo e Mabanda omusajja oyo omulundi gye yavanga. Kati omusajja oyo yali agula ngege eyo ku mwalo. Eyo senge eyo biki ebyo omwalo gwo baali baguyita batya, nze gwali gwannema. Kati waliwo balaba ngege buno omudeeke byani. Kati omusajja oyo yaleetanga engege. Waliwo n'abasajja balala bangi abaaleetanga engege, enkugwa, kwegamba nga ffe twali bato. Kati nga bwe buwulira ab'engege nga mudduka ku kkubo, nga muyimirira ku kkubo nga jjajja aba yabagambye mugende mukuuma ow'engege. Kati bwe mwawuliranga obugombe bwajjanga mugwa omuyita ow'engege ogw'engege ng'ayimirira. Kati ono omwami ye teyalina nnyo bakasitoma kuba ye twali tetumumanyi nnyo n'olulimi tetulutegeera. Kati omwami ono yali alayika awo mu myaka nga 7 awo bw'atyo, okitegeera. Nga omanyi abasajja tebakula nnyo, nga lusajja lutono luwanvu baluyita batya abo balundi. Kati ne ku kyalo oyo waliwo era omukyala naye yali mulundi nga nako katono kawanvu. Akakyala ako nako kaali kakuliridde mu myaka. Kati omwami ono yali avuga engege, yalina eriiso lino ng'eriiso liringa lye baakuba liringa eryatundukayo, something like that. Eriiso liringa oba lyansenke nga liringa eryakolamu olulali, amaaso ago bwe batyo mugamanyi, liringa eryatundukayo, liringa eririko ekimyufu, liringa eririna endali. Kati bwe lityo omusajja oyo bw'atyo bwe yali. Kati nga nalina erirala ndowooza nayo lyali lyayagala okukolamu ku ndali. Kati omusajja oyo n'omukyala oyo nga bakwatagana, munnange njagala ompe engege, manya nkuwa engege biki tujja kukwatagana. Ko omukyala munenga omwami agenda mu maaso ng'awa omukyala engege. Buli we yatuukangawo eyo Mabanda ng'oyise ewaffe ate. Ekyalo ekyaffe kye kyali kisooka, kati n'oddako ekyalo kyabwe Mabanda. Bonna babeereyo sayidi zeyo Mabanda. Kati ng'omwami aleeta ngege ng'awanga omukyala. Essaawa etuuka ey'okusasula engege, munnange ng'omwami awaayo engege ng'oleggula dda akawungeezi amaze okutunda engege ze, akomawo omukyala amugabule. Munnange bonna balundi, oba baagenda oba baali mu bitooke oba baali ludda wanze simanyi, oba baali mu kayumba k'omwami simanyi baabawulira. Munnange nga batandika sompi atandise vanira. Omwami ono aleka ayinamu ku maanyi, ate omukyala engeri gye yali bambi aweddewo ng'akaddiye. Omwami yamusundasundanga nnyo. Bwe yakoonanga kinsambasamba ng'eggaali, kimpigampiga ng'ebbomba, kirowooza nze si ndumwa. Kale gukuuleyo sikanjeje, nalye ntura. Gukuuleyo nkugambe gukuuleyo. Ng'omwami awulira ye aleeta buleesi mangweno. Kati ng'omukyala bw'agamba kinsambasamba ng'eggaali, kirowooza nze si ndumwa. Kale gukuuleyo sikanjeje. Kati ng'abantu babawulira, munnange bamaliriza ebyabwe, omwami agukuddeyo nga sitoola etandika kutambula ku kyalo nga batugamba omwami oyo omulaba oyo nti ye, n'omukyala bw'ati nti ye. Naye ng'omukyala oyo twamulinako akaganda katono. Bannange oba akaganda ako nnyinza obutaba kannyonnyola. Kale mukulu wange, kati omukyala oyo omukadde oyo yalina omwana wa muganda we gwe yaleeta ku kyalo okwo. Kati omulenzi oyo omwami oyo eyawasa muganda wange yali alina byasuubulasoobula okwo ku kyalo, ng'alinako booda nga tumuyita mugagga wa ku kyalo. Kati nga ffe tumanyi yazaala oyo omulenzi. Kati omukazi oyo omulundi oyo tumulinako akaganda akak'okuba nti nazaala.
Kati bwe twawulira emboozi eyo kati sisita wange naye agenda bimutuukako nti nazaalawo biki kati sisita agenda okugenda omwami agenza amwanjuleyo nga nange mugamba tondeka nnyina okulaba kinsambasamba ng'eggaali olugambo lwatambula dda tuli bato lyoba mu primary oba nali mu P5 awo kibuuzo ekyo kyadda munnange ng'omwami nga sisita antwalayo okugenda okuwuliza eddoboozi omukyala bw'ayogera ng'ebigambo binnyini nga bwe baatunyumiza sitoole kinsambasamba ng'eggaali kirowooza nga n'omukyala bw'ayogerera ddala bannange ne tukakasa nti omukyala yali bannange yeeyo sitoole temugyewayiriza nti yava Gomba sitoole y'ekibiyu Butambala Mabanda omukyala n'omwami mbamanyi bannange kyekyo ekiboozibozi kyakinsambasamba ng'eggaali. Kakati entebe zino tusigire ku kifaananyi eri abazityanga bagamba kakati entebe zino nze ate kati nyina ne Christmas offer entebe ebadde ku bukadde 2 kati yakamu kitundu gisaze emitwalo 5 transport wa bwereere ate nataddewo omukisa ozimbye ennyumba yo osasula entebe kabada kitanda kameza buli fanica yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti bwenjikuweereza bweweereza ku mobile money ogenda okuva mu kiyumba ng'enju yonna ogiwezezza wasobola okusasula entebe nga ya miliyoni nga 3 naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza entebe nnyina okuva ku miliyoni 1 ku kakadde kamu paka ku miliyoni 10 abalimba temunkubira banaye nkoyo okunnimba oli akugamba ekyo oyina ne byokola njagala ntebe mpereza ne dining nga mugalinda kusobola kulinda ntwala kati n'obigiitana n'ogimuweereza olumala bimuwa bweppa n'agamba kale n'asirika toddamuuliza bannanga atayinaawo ssente tonkubira ateetegese nkwegayiridde nkooye ateetegese mala kwetegeka kasita mbabuulidde wano n'entebe muziraba mbabuulidde nti nva ku miliyoni mva kwa miliyoni 10 ate oli abeera ne miliyoni n'ayagala entebe ey'obukadde obu neera ey'emiliyoni ejja kuba ya miliyoni ejja kuba ya miliyoni kakati n'abantu bemulekeeka kati nnyina omuwala bw'anaaba ndaba nansonyiwa mugerezeeko namuweereza ziddeeka era wa Saudi Arabia mu nnyumba namuweereza ddeeka ezebbeeyi naŋŋamba njagala eyo ya mitwalo 60 nenjitwalayo eka olwagituuseeko abaliyo ne bagaa sha eno ya ssente mmeka lwaki totuwadde ffene tugula olw'okuba baagala okwawula n'okwokusomoza nze bw'oba kati nze kyensinga n'okwagala omuntu bw'oba toli ku bwangu oba bw'osasula ng'oyagala ekintu kigende njagala oweereza omuntu tukube ebifaananyi nga n'omuntu wo waali kuba bimala okutuuka eri oli najerega olw'okuba abadde ayagala yabaagula mu butuufu ddeeka yali nnungi omuwala namuweereza n'ekifaananyi nga gye nnina n'ewange n'alyoka kakkana nga ddeeka nnungi nagimuwa ku ssente etono mitwalo 60 naye abeeka ne balyoka bavunze eri ne bagamba eyo yalayise yombi olw'okuba baali baagala abawe baawule tufuna okusomoozebwa kyakufissa mufunye omukisa ababadde babaawula tebakyabaawudde nze kennyini nze neekwatira essimu Mr. Sozi kansooke njogera essimu eno eri 0705 61 9402 kanjiddemu 0705 61 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo nze gwoyogera naye kweri nnyina n'emu kuba zaali 2 ya mango ne bazijjaku kati mu ssimu mulimu emu nayina eyo neya mango ne zivaawo eyo nagiva kati nnyina eyo emu nze ngikwata ndi mukyala mwangu ne bwombonyaabonya otya nsiina buzibu kasita owange ogenda kugula bannanga atannafuna ssente nkwegayiridde ku ssimu yange tompeereza ogira okola wakuga nti kaninda omwezi gugweko tompeereza linda ng'ozifunyeewo wakirize sijja kunenya bwe tunaalemagana
ng'obadde oyinawo yo simunenya tya munnange nze mbadde nnyina kakadde ate eyo eyakakadde sigisiimye ate njagala bweti bannange ndi mukyala wa mazima nnyo muneesige musibe ku ntebe zammwe ne bwe giba myaka 10 era bangi tubayina ng'oli yagenda ne lisiiti myaka 10 najja na lisiiti nga yakaddiwa ajja anoonya era n'afuna ekintu kye tugamba nti tuli banda opposite nabisunsa omuntu gwotya ye muntu gwotalinawo osanga naye omuntu alina ebbanda opposite nabisunsa ate sipangisa nti naasenguka era enamba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako mumpeereze whatsapp mbaweereze ebifaananyi ebyafanika enzigi emyango abazimbye obbaawula emyango enzigi buli fanica yenna muyina okugjako kofini buli kimu eyabafu ekyabafu eyabafu eyo gye siina ezo nazeesonyiwa okukwaa tugenda nitugamba tibana esente nga zibuze katonda tuwe sente kati ku kofini ng'obyogera kati njagala bawala bange batabani bange mujje mumpagire mwayisha furniture edduuka bw'oyimirira ku kipande ky'ennabisunsa sign post y'ennabisunsa opposite mwewale babulooka ye ate n'ennamba onyweza nnamba kuba ojja kubuuza oli agamba ono ye muwala wange waliwo abagamba nze muwala we simanyi nze mutabani we siyina gwenkolegana naye nga sikojjawo nga mukulaze ffe abantu betukozesa baba babulooka tomusanze nga aziranga ku tiktok kirala mwewala abantu oggulira ebintu ku online bajja ne bakwata entebe zaffe ebifaananyi ne baziteekako ebbeeyi oba entebe ya miliyoni 3 tumusanze oli ng'akwata babba nti ffe abakozi tetubasasula musaala baba babulooka kati entebe eno ba ya miliyoni 2 agiguza 3 n'afunako akakadde kati ekirala kye bataddewo ajja n'akwata entebe zaffe ebifaananyi n'ateeka ku intaneti oba entebe ya miliyoni 3 n'ateekako kamu kitundu olumuwa ssente toddamu kumulaba tayina dduuka wabula ajja n'azikuba ebifaananyi ate tetubagana kuba naffe batunoonyeza bakasitoma oluusi Aisha kyetusaba nakyo kigonjoole babulooka be muyina babe nga basobola okulondoolwa babeere 10 nga balina ID zaabwe anti obuzibu we buli babulooka nga bw'oba omanyi kintu babulooka toba tubayinaako buyinza oweeri mayiro nga 2 owa mayiro nga 3 yakuleetera kasitoma ate olulala kati bw'ajja okuba ebifaananyi olowooza aleeta kasitoma kumba ateeka ku intaneti oluusi asabye abantu wooda bababbye bajje babanoonya naye nze abatanvunanyizibwako lwa nsonga nze alina lisiiti yange gwenvunanyizibwako ku lisiiti kati bo bwe bakuba ebifaananyi ne babba abantu baabwe abantu gubasinze nze nsiiba mbalabula bannange temugulira bintu ku online ng'omuntu tomumanyi basindikako obusindisi tamanyi dduuka lye tomanyi naye kati nze Mr. Soza amanyi ewange mundabye nze kennyini naye bali basindika ne batandika okwogera emiwendo tamanyi dduuka tatuuse ku gulawundi olukuba ku ssimu nga tekyaliko bangi bajja banoonya talina nawatandikira abafere bangi mu furniture ekirala abakola kirundu entebe n'ewumba muntu oyinza okutuula mu ntebe n'oyitamu n'ogwoba kitanda waliwo abagoye ne maama batuulemuko ng'entebe eyitamu bannange mwewale entebe zirimu ebicupuli entebe nja kugikugamba miliyoni 3 ogambe nti nagirabye wali bagitaddeko kamu kitundu maama nnyabo Mr. Soza entebe eno esobola okujja mu kakutiya ak'ekiro 10 anti yonna ewumba nefuuka obuwunga n'ogipakiramu n'oteeka kutiyayo ku mugongo n'otwala kasasiro okwewala ebyo mujje mu Aisha furniture ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka 4 ate galanti yange ya myaka 4 ate nkuwa advise n'enkugamba nti eno era nkubuuza oyina abaana eddiro lyo likola nnyo terikola nnyo neŋŋenda nga nkuwa amagezi titukole bwe tuti nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna muneebuuzeeko era neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki maama nze njitwala ku buko waliwo entebe zitagenda ku buko osanga oli ng'atutte sofa bed ku buko obuko oba obuwe mudde
nze nkubuulira waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye nga teriimu bisubi omanyi abamu bateekamu ebisubi obasanga bakutte ekitiyayoola ate n'ateekako olugoye olulungi kasasiro ali mu ntebe omwo emmese n'egiruma yonna n'egijjayo kasasiro n'ayiika mu ddiiro bannange bakasitoma bange nze amannya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture njagala mujje muwone entebe embi muwone amaliba agatikayatika eddiba ne lyatika lyonna ne livaako ekyokungulu oyinza n'okkuba abaana nti baagisaze entebe yasuze ennungi n'ogisanga ng'eyetise mujje mu Aisha Furniture nzize kubawonya bafere era nze gye nnyina embi nkugamba nti eno nno ekigifuula eya layisi ejja kuwangalayo emyaka bwe giti era nkubuulira n'okitwala ng'okitegedde Mr. Sozi naye mbaddamu omuntu otawaana kunimba temutawaana kunimba nakoowa abanimba bannange nze mba ne bakasitoma bangi oli Mr. Sozi kati weereza ekitanda weereza entebe weereza ku y'olugoye weereza ku y'eddiba oluusi oli mu kwekolako n'omala obudde n'otuuka ku mulimu leeti ne kasitoma eyandiguze n'akuyitako atayina ssente ng'omanyi tonnazifuna mbegayiridde temukuba ku ssimu yange temuweereza message ku ssimu yange Mr. Sozi nkooki abakwana saagala basajja abakwana saagala basajja ate nja kwogera saagala basajja waliwo eyaŋŋa nti atoyagala basajja nze ndi mukazi saagala laavu waliwo eyaŋŋa nti wagambye toyagala basajja nze ndi mukazi tweyagale saagala basajja Mr. Sozi story yange empanvu